jukira n'ekyano by'oyo omukazi yali tatwagala nga ayagala bagenda oba ne hajji wa ate batuleke naye nze despite all that nasigala nkyamwagala ku mutima ate nga taata wange atulekawo ng'agenda abeereyo ekajjansi era kyatuuka ekiseera taata wange n'atukwata n'atutwala eyo ebutambala ewa ssenga wange twali mu holide n'atukwata n'atutwalayo era holide we yaggwa ne tukomawo eyebulenga wetwakomawo ani taata waffe n'atutwala ku masomero kuba ffenna tuli babisulu taata wange engeri gy'atabeerawo akolera eyebweru akomawo bukomi kati tatubeeramu naye tuwangalidde mu masomero aga boarding naye nze kyennyinza okugamba ebyo byonna byalinga samukoowako kyekituufu era ku luno bino ebintu bye bagamba ebyanniisha bwe nabimanya nagenda ewuwe mukwatibweko ennaku ng'era omuntu kale nga neekuba mu kifaananyi nga mu butuufu senga abadde oba omwana wange like kubanga ekintu kyonna we kituukako any other female of course oba owulira bubi neŋŋendayo nzijukira yali mukambwe nnyo ng'era ebintu byayogera ku hajji si birungi alina okusibibwa alina okulya enfuufu ate n'amaana n'atukubiramu naffe abaana n'abaana be balina okulya enfuufu awo ne binsobera kati muganda wange we yaŋŋamba bino ebigambo nti bamufosinga nali sikisuubira nti mami agenda kukola ki asobola okukikola kubanga gamba nze taata wange nze saagala kubeera waatali kuba nze nkuze njagala nnyo taata wange mulabye ndabye obuzibu bwayiseemu ng'atukuza kati nga mugamba njagala kujjaeyo mutundwe gye mubeera naye oli maama we manya mukazi woyo nga tugenda nali mwagala genuinely ne kati era emisango gyagenza obbeerawo nga mpulira nkyamwagala naye omanyi nga wonobeera ngoga naye oba hajji yakikola oba hajji teyakikola ng'oli awo in between so nga tubeere mutundwe naye nga buli kiseera baba bayomba hajji ayomba omukyala tamukolera like mirimu biki bakozi bonna be babikola ng'emutundwe nzijukira twavaayo ne tugenda ebulenga mu kugenda ebulenga mama wange oyo mujjukira bulungi yali anobanga buli wiiki nga buli wiiki wanoba omanyi like nga wonoogula ebintu by'omu nnyumba fridge tv biki entebe amasepiki nga buli wanoba nabyo nga next week akomawo nga era asangawo ebipya nga nabyo atwala nga bw'atyo yembeera gye twali tubeerangamu ebulenga subhanallah kyatuuka ekiseera mama wange oyo nabaawo I remember waliwo n'olunaku lwe yayomba ennyo n'akwata ekitiyo ng'ayagala kikuba hajji n'ayasaayasa endabirwamu zonna ez'emmotoka like akola ebintu bingi naye taata wange simanyi ye yasigala akyamwagala kati taata wange n'akola ki it reached some time era n'agenda ku luno we yanooba the last time teyadda ne tubeerawo awo ewaka ffekka mu kubeerawo ewaka nga taata wange olumu mujjukira nga waliwo lwagenda ew'oyo omukyala n'atulekawo mu nnyumba nga nze alabirira abaana naye taata wange bambi ng'atuwa buli kimu kye twagala buli kimu bagoberera amazima nga bwe gali baganoonyereze because all these are allegations but all these are allegations waliwo n'ebijja bibaawo nga hajji bamuwa simanya batrying omuwa bond naye ng'omukazi agiremesa just because akaaba you know how a woman wasobola okaabira omwana we nga seeking for sympathy era of course buli muntu ajja muwuliriza naye nga mu mateeka bambi mbadde nsaba hajji fayiro ya hajji bagikwate n'amazima
n'obwenkanya, because this is a grave offense. Yeah.